Embozi tulina bitirivu nnyo tulina omukulu King Saha over the last few weeks tubadde mu drama wa King Saha ne Bebe Cool whereby Bebe Cool came out nayogera ku King Saha era namutegeeza nti mukuwana akakaya kakonywa ojja kufuga family yo not even the industry of Uganda nategeeza nti oba yagala kulonda weerondereyo Sindi Saha we yasinzira nagamba mukwano nedda wavayo n'ogamba nti Sindi abantu tali approachable how like actually right now until vayo kubanga mu defending yakuwa inaka sente ke bakuwadde oba there is something behind it I wonder where yasinzidde obusuku obungi nagenda nakuba kayimba zakayo omukulu King Saha ke abasinga ke bagamba nti ekifaananyi ekiriko ekyo in quotes kya mukulu Bebe Cool kitegeeza nti akayimba yabadde akawa Bebe n'ebirala bingi ebitambula mu industry onako olwaliro katsoto King Saha kumbeera ye ku commentary oba ku bice ebigenda maaso ku nnonda ya umma n'ebirala bingi Uganda abagizi bange tuli kusinga olimba zakayo kati kayimba kinakata era ensonga zonna ziri omwo ayandi yagadde okumanya ebingi nyenyenyenyenye bikwata awo mu nsonga ezo kwakati nesimbe ku bukulembeze nze kati sawa ino ndowooza kubaka mabanga abangi abantumye abantiisa obuvunaanyizibwa sijja kufa kuddamu muntu omu mukulu wange oyo alina obulwadde bumulumidde ebbanga babuyita sahayosis sahayosis amulumidde emyaka sigumu 7 ate we yagenda mu ddwaliro bajjanjaba coccidiosis ate eddagala nze ndirine lya sahayosis tagenda kudda ngulu nga simukoze eki nga simujjanjabye so n'olwensonga eyo amundabidde eddagala nze nkola ki nze ndirine sahayosis oyo alima kubanga ki asobola okutta Zakayo yali wedda tax collector yali muwoza yalina chain ayinza oba teyalina chain naye tekitegeeza nti n'abaana be tebaabina tekitegeeza nti n'abazzukulu tebakola ki kati ate Zakayo yali muwoza waki wakatale era nange mu kifaananyi nabadde ngezaako okunaleetinga obuwooza waawa si katale nja kudda mu party 2 banyono Zakayo ayagala nnyo obulimu obwangu kati kano yakalabanga akaki akalimu bingi byabakweka tasobola bagamba nagezi mu office ne bampayo miliyoni 10 nnwanisa ono nasaba ne time akubira abayimbi kinoomu temulonda Saha government tejabayamba katufune ekibuuzo kyono simanyi bwe yaga kifaananyi otya omayize kulu waffe kasita awulira erinnya Kyagulanyi amanya waliwo Akalimu owulira kasita awulira erinnya eri amanya waliwo Akalimu gwetebereza abantu bangi aba endosinga bangi lwaki atunulira omuntu kati kyekingatta ne Kenzo kuba naye yansayiningira kyekingatta ne Aruna kyekingatta ne Shiba kyekingatta ne Spice kyekingatta ne Kamiliyoni kyekingatta ne Moses Matovu wa Frigo kyekingatta ne Juanita Kawalya kyekingatta ne abayimbi bonna bansayiningira tujje mbozi njagala nnyo mumanye abayimbi bonna bali vaito kyogamba kunoonyako relevance kati ye yazudde relevance weeri yogera ku Saha enjoli akatundu kyokka yerabidde obulwadde obwo bumulumidde ebbanga yeyongera bwesembereza abaana b'emikwano gyange mukyala we mukwano gwange sirina kiyinza kuŋŋaana oba sirina kyandiŋŋaanye naye obuzibu baganya okwogera n'omuntu oyo akola ki asikeeterera ate omulimu gwe bampagiriramu so ndi wakati w'okubaayo n'obutabaayo ate wate nange nemba neyange kuwo gambye nti Bebe Cool yalwala sahadiasis instead of okufuna eddagala erimuwonya sahadiasis yasaba ddagala lya coccidiosis something so ebigambo by'omukulu bibadde bingi nnyo era nga wasinzidde okuba nga atunnyonnyola mu luyimba Zakayo mulimu lines yakuba ng'era abasinga bagamba bwe tuba tujjukira bulungi King Saha gye bwayita edda some days back yatugambako nti omukulu ono yali amubanja edda era okusasula teyasasula sebyo ebintu bikyamuluma even up now ndowooza ze zimu ku nsonga lwaki yakubya oluyimba ng'alaba rest up bawazuwena
wa keke woma mulemeddeko ansuubira nawe weyongedde okuba nga totegera amakulu g'oluyimba luno azaakayo weeberere mu zaakayo n'ebigambo ebiranga wabyogedde ababitegedde mu bitegeere bulungi wabula ate